Nze mubiru Vincent Alex Kibuuka neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu, Minisita ow'ekitongole ky'enkulembera Kyekigwa, ow'essaza n'abamyuka be, owa Ggombolola n'abamyuka be, ow'omuluka n'omumyuka we, n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna, Katonda nga ye mubeezi wange. Nze mubiru Vincent Alex Kibuuka neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, okujjako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda, Katonda nga ye mubeezi wange. Nenteekako omukono gwange. Nze mubiru Vincent Alex Kibuuka. Ennaku z'omwezi 19, 18 mukulukusa bitungotungo 2024. Banne yeyadde akaluulu, tweyanziza nnyo, tweyanze obugalo butono.